olunaku lwange ennaku z'omwezi lumu ogw'omukaaga Gen. Edward Katumba Wamala tajja kulelebera mu bulamu bwe anti lwe lunaku obulamu bwe lwe bwabadde bulugenze. Katumba Wamala attottodde abakungubazi engeri abatemu gye batandise okuwandagaza amasasi ku mmotoka gye yabaddemu gataasose kutegeera nti gabadde golekera mmotoka ye. Atuba tumaze okutuuka Kigweku waliita kisotaawo essasi erisooka bwe lyavuga twalowooza nti owa booda atukoonye koze batandise okukuba amasasi mu ddakiika ntono nnyo za bakuba amasasi nga 5. Ekyomukisa omubi oba Mukama yakireeta Brenda and protecting baali bakubira ku sayidi ya Brenda. Katumba agamba tebamaze okukizuula nti amasasi bagolekeza mmotoka ye era nga gatandise okunyinyittira nga gayise ne mu mmotoka gakubye muwala we era n'amugwako ng'ajjudde omusaayi ekyaddiridde kwe ku sso gw'ekkomerero nga mu kaseera katono n'omugoba w'emmotoka ye gamukubye era n'amulaba ng'akutuka. Tebakubira ku sayidi yange Brenda yali atudde sayidi ya driver nga bakubira ku sayidi ye bakuba amasasi mayitirivu kati essasi eryokusatu ndoza eryokuna bwe nkirayozinga nti masasi ge gavuga ne ngwa wansi mu mutto nga nembanga kawa mu mutto kati Brenda aga Jesus nangwako nemanya nti akoze eki bamukubye. Njagala okutuusa okusaasira kwange omwana wange oyo Kayondo driver ndudde naye unfortunately yendoza bamuziise naye bajja musiyo Friday namulaba nga bamukuba essasi eryasembayo okumutta mu bulamu kuba basooka ne bakubana basooka ne bakuba amagulu n'agiramu bwati katono naye kati baba akyayesigamyemu katono ne bamukuba eddala nendaba nga omutwe ogukola nga gunogoka ne mmanya nti agenze. Ekyekango nga bwe kitamanya muzira Gen. Katumba Wamala yagudde olujja asobole okwetaasa bw'atyo n'alagira omukumi wakwate mu nduba erwaneko era ono yakoze kyonna ekisoboka okulaba ng'ataasa mukama we amugye mu batemu ababadde bafuuse ngo. Bulamu okulwanyisa bannange some instincts come kuba eddakiika eyo nagwa wansi nensobola okusumulula oluggi kubanga lwali lulock naye nendyayo ka lock nendooli nga neva mu mmotoka nengwa wansi ngolo bamaze n'okunkuba omukono guno bagulebera gwonna nengwa wansi neŋŋamba omwana ono escort kalidi batutta bamu mmotoka kwata sira okutukuba abantu naye n'avaamu mmotoka n'atandika okuzaayo kati tugenda okulanga bali mu maaso kwe kuloolinga ate okuvaawo enali nenzira emabega nebaka wansi mmotoka kalidi nga ye yali n'emmundu ennene naba ng'asobola okuzaayo amasasi kyatuyamba kuba baali bakomawo bamaliriza omulimu gwabwe. Gen. Edward Katumba Wamala mu nnaku ennyingi yeebuuzizza omusango gwe yazizza okutuusa okwagala okumutta. Kubanga mu kaseera ako neebuuza nnyo ne nga nti Katumba nga njagala nnyo abantu lwaki kino kimbaddeko Mukama nsonyiwe kubanga ababi gye bali n'abanjagala abatwagala bangi namwejemu. Mukama nsonyiwe olw'okuba nti nafuna dawutu eyo nti njagala abantu naye bwe tebakoze eki tebanjagadde ansonyiwe. Abakulembeze ab'eddiini gavumenti wamu n'obwakabaka bwa Buganda basaasidde nnyo ab'omu maka ga Gen. Edward Katumba Wamala wabula nga nabo beebuuzizza ekisa Katumba gwe boogeddeko ng'atalina mutawaana ku bantu. Gen. Katumba Wamala aweerezza ensi ye n'amaanyi ge gonna. Kaakati oli bw'alowooza nti empeera emusaana kuttirwa kitwenyamiza nnyo 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 abantu balamu ffenna era abantu abategeera. Yakoze ekyo omwana wa maama yakoze eki ekimukubya ekyagala omusa ati senga Brenda teyabaddewo era Geno yandibadde agenze kubanga amasasi gonna ate bagamiridde Brenda. Geno yakola ki abantu ba Uganda? Kiki kyemumwangaza oba mulina kyemwagala
mwogere bakibawe oba bifo oba biki anabeererawo nga talina na kifo kyonna mutawaki. General Edward Katumba Wamala asibuddwa mu ddwaliro ng'atereddemu wabula nga ku masasi abiri agamukubiddwa erimu abasawo basobodde okulijjamu ate eddala likyasigaddemu mu mukono ng'abasawo baakulirongosaamu gye bujja. Robert Nestray Kayongo, BBSKATI, Ageesigika.